Haji. Yes. Olowooza kulaba ayinza okikkiriza. Mr. President yajja n'alwana ng'ayagala democracy. Anti nkugambye. Era n'assaawo n'enteekateeka zonna n'aga abantu beeronderenga abakulembeze. Mwatutandikiza twaziyitanga RC nga tezinnafuuka LC. Ne tutandika obukulembeze obw'okulonda ng'abantu beerondera beesalirawo. Ne mugamba nti democracy gwe tuleese abantu beesalirawo. Kati ate era nammwe mukyayiga okuvuganyizibwa. Okoma okuyiga ng'okkirira ntaana. Awo kyenja kubanga bw'ogamba nti nja bakurasi ngamba malewo kakati demokrasi yaliwo gwe tutambuza taliwo. Oba Mr. President ebintu agenda ava ku bye yajjirako ayinza otweraliikiriza omanyi naggaye twali bampi naye ebimu bye twalabako ku mirembe giri egyakyayibwa ennyo gye mwalwanyisa tutandise obbiraba ku mulembe gwammwe. Obumotoka obubuzaawo abantu nga tebuliiko nnamba ne babasiba nga tebagenze mu kkooti ne babeera mu bifo ebitamanyiddwa ekyennaku abamu ne baddamu okulabika nga baasuuliddwa ku mabbali g'ekkubo nga baafudde abamu nga bataawa basigaddeko kikuba mukono naye nga baatwalibwa ne mugamba nti bateralisiti. Temutweraliikiriza nti gye twava mutandise otuvuga nga gye mutuzza. Kakati ekyo olw'okuba kirabika n'amaaso kubanga wano omwasoose bwe mutaddeeko obusirikale ng'akuba kizikuzibuwaliza n'okukuba senga nga ne pulezidenti abadde waali ewuwe ku TV kwali n'alaba nga kyava okwogera bali kye bagira ki bambadde uniform bulungi emiggo minene mirala naye n'okugenda obugenzi mwankole n'okuba ente y'omusajja oyo akufumitirawo effumu eno bakuba abantu. And actually saba poliisi ye yali alika bannamawulire n'agamba kuba baali bagaa yasooka beetonde ate okyavaamu n'agaa tujja bakuba emiggo oba bagamba muwaayi omuyina saba poliisi okyola kuba kyeralikiza mulimu abatakwatibwako bannantagambwako be muyina yoyo okyola. Actually you are saying is the police apologizing for mishandling journalists? My answer is I'm very sorry, excuse me, we shall not apologize. But we shall continue helping you. It is not that we are targeting the media, no. We are trying to protect your lives. We are telling you there's a danger there. For you are insisting you must go where there's a danger. Yes, we shall beat you for your own sake. To help you understand that don't go there. Haji ndowooza kyekyo kyobadde ogamba nti Mr. President yandigambye nti abaabikola bayitibwe oba bakangavvulwe naye bwe tubalaba nga bataayaya bwe batyo. Kati kanve ku